Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Sebo nze bampita mukunja wa biti fama mu program sisimu katuli mu Ndoveso wangamba nkukubireko. Mukunja. Wanje? Enamba yo gye nakuweereza tusoose nakubuuzaako anti bintu bya busungu. Enamba yo gye nakuweereza. Ya mukyala wange. Naye waliwo omuvubuka mukyala wange bamuyita Rose. Waliwo omuvubuka bamuyita Serubidde. Abeera amukubira essimu buli lwenkwata ku ssimu ye missed call nsanga kozize received call nsanga kozize bw'obuuza mukyala wange ne namba yaani awoza mukwano gwange njagala okundobesezzaako omukyalo oyo nzuule amazima baagalana mukwano gwe oba kuba nyina n'ebisi kyafuna n'omukyala takyafaako bulungi Serubidde ayinza okuba yantabulira amaka naye gwe mukazi wagamba talina kitala kigenda mu maaso agamba mbu mukwano gwe naye embeera yakyuka omukazi yakyuka omukwatako takyakkiriza kiroto buli kimu tekikyatambula Serubidde yandibanga nyonoonedde amaka kale kati eno essimu ya mukyala gwe mukyala wo nayogerako naye eyo enamba nze njala kuzuula mazima ntegeere buzibu kyobuliwo lwaki buli kimu tekikyatambula omukazi mukwatako takyakyuka ogiraba buli kimu emmere nafugiriiranga mu budde nkomawe waka mayinze ndi muvuzi wa booda esebo nkomawe waka oluusi ekyemisana nakomangawo n'enkirya kati ntuukawo tewali oluusi simusangawo kati ekireeta ekyo ate nga essimu emukubira ye ya Serubidde kale beerako osirike sigenda kwogera naye njagala kuzuula mazima onoowulira kati ate teweewera nedda nyamba okole ekyo ebisigadde bindekere muganda wange nze mmanyi kyendiko kale beerako kusimu tovaako ekiyita buli ky'omuziki katulabe Lozi sikuwulira Lozi unkuwulira ampulira bannange kiki ekigenda mu maaso nga tokwata ssimu nedda nze essimu mbadde sigimanyi nze seeru wanje bannange nze seeru nkutegedde gwe omusajja ayibbula agamba mbu oli mukazi we yaani oyo naye nze simutegeera wamufunye nkugambye ampeereza mesegi nawankuba essimu ye teyitamu naye nga sibbaawo abeereyo gyali tenalina kyekiri naye simumanyi tamalira budde ebbaliryabwe era wooddamu okwogera naye toyogera naye kwebyo bintamye kubanga ekyokusooka simumanyi bamubulizaako simumanyi baga bati bamumanyi kati yamanyi ajja yononako airtime oba esente ze nga bwakusindikira ku message naawe nga bw'osoma naye kyogamba nti sibbaawo
Naye. Kale nandi mweganye nga bba wange. Bali sawa mweganye. Kati lwaki akwesibako? Yamanyi bizibu by'abasajja. Ebyange. Naawe bizibu byo. Oyinza okuba nga omanyi linnya ddala ng'ate nanga ngamba ddala. Nza kuba nti naki? Ng'omanyi linnya ddala ng'ate nanga ngamba ddala. Abo bafere ye bamanyi. Okola ki? Nkola. Nga mpulira nga alya. Senyiga yannuma sirya. COVID. Mukama akusaasire. COVID? Ani akugambye Mukama akusaasire. Yagwa munsiize. Va ku ssimu tomunsiigira ne ku ssimu. Oyo gayiwo gwamanyi. Gwamanyi naye mumanyi. Muba mwevu muba mukola biki? Simumanyi. Sina buddemu. Olina bwange? Wanje? Olina bwange? Ye yasinzira kujja okugamba nti nva ku mukazi wange. Nti yakulaba ati. Nti yakuwasa. Yampasa? Ewaso tebamumanyi. Gw'otutteyo gwe baba bamanyi. Nange kennyini simumanyi gwe yeesibako nti mukazi we. Tamanyi na kigambo mukazi tekitegeeza ndowooza. Ekigambo mukazi kitegeeza ki? Tomanyira. Kola mbaako nange nkole. Kale, bye. Bye. Kakati amweganye nawe ozoli akyassa gyaliye. Endobe sondooza mugiwulire essimu zaffe enzigule. Gyali asirise asanyaladde bakwita kusanyalala kati. Muli mutya mujebaleko bitambula bityeyo. Nakachwa nje naye laavu yakola laavu asaana okutunuulirako n'omuteekano g'abannaye waleeta ekizibu. Ate abakazi nga bakukyayi naye bwe ofunye omuntu omwagala buli muntu abaga muleeta laavu bane yakoze bulungi. Naye era oyo gwe baagala baali bamukyayeeko. Mukunja esebo kale amanya abeera Barnabas nga nsinzirwa nekyo musikana onkola ambasada w'abaluuli naye Mukunja akubuulire oyo omusajja ddamu omunyerezeko ateka okuba kati yeetaaga macupa nga yeetaaga ambyulensi mudduseko mu kalwaliro si bulimba. Mukunja esebo mukwano mwebale kuweereza kale agamba Nakachwa n'omuti gyetulise kamanya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa. Haji Kasule naye kituufu kiri nti omusajja akuuma lubaale mubbe. Omukazi tayinza kwogera bigambo bwe bityo nti siina musajja n'olowooza nti oyina omukazi. Nze mbangamba nti ayiye magezi malala akweko nekwaja tiwona ateesenze nsigadde ne Haji Kasule. Mukunja Haja tinga mweyisa bubi. Mukwano webalo tuweereza. Kale Amanya jasikonyiwa ne Kabowa. Abaana baffe betuzadde nga bakalu. Nkugambye gaddebe n'oba ng'oli wa musajja naye ng'omwegaana. yamweganye mumalirivu. Abaana baffe basiimengako omusajja bw'aba akuliisizza fukamira omwebaza okusinga okubeereza abasajja ewakaawe. Haja linamponye Lwaki mukwano? Lwolyegaana Haji Kasule Kisoboka. tugenda kulanga Uganda yonna okumala omwaka mulamba. Kisoboka bano abaana boona babakuwa batukolegaana Haji Kasule akuliisa. Munnanga abakazi b'ennaku zino. Maama Tukukime tukutwala ndaba omulabako. Ndaba kimuli essaawa 24 sigadde lya tinaaponye Kabowa. Kale Allo. ya ele
Mukunja moti nenda kachamwe bale kutuweereza. Nkale bale kusima. Ono Florence Cherungala mu byango wano kuwe Masaka. Beba nayenze kyanzudde mu muwalo yo muyaye bonna abazannya atalabika ayinayo n'abalala. Webale. Owai. Sebo. Oli otya munaye? Bulungi Sebo ozosano Sebo. Jendi. Mukwano gwo balikanda. Mwogezi. Omwogezi wani? Wani. Wani? Omwami Semakula. Ane da Sebo. Omulimu gwagwawa unafuna contract mpya. Kati oliwa? Ndi waona lebolozi na mayanja mukwano gwo mama wo. Kitufu. Byali na mayanja foundation zitambula. Neona lebonsereka bana kulaba nga tufuna minister nakaseke yagenda okuza we nakaseke kuba mu Buganda twakendedde. Owai. Wandi. Namayanja ya isemu. Kati gweje walondedde kirabika je wamuweredde akalulu gwebeereyo ku bubaddi bwo kakati. Omwana ono. Wama mukunja. Wanji. Vakya moti kati kankukunje. Omusajja anoonyereza n'ebyanoonyereza bimulumya omutwe. Kakati omukazi bw'aba takuwa genda ku balala owasa abalala ate oli mu kwebuuza nti ate mbuulire mulobese ekinaddako naye kyoba okola ndoozi era ataase kuba yakubuulidde w'omubuulira owulire omuliro genda obataase anti